okuli association twagala tustimulayininga omulimu gwaffe nga babuloga, twagala tufune obukulembeze obutwala nga buli lumu, twagala tujjewo fake news mu Uganda, twagala tukole babuloga zona nga bali mu umbrella emu, era nga olwaliro tutudde nakozomezi nga ziri 21 July 2021 tutudde ntugamba nti kati bano abasatu tubalonze baveewo bavuganye wa pulezidenti wa buloga mu Uganda tusobole okuba nga tutambulira tugenda eddoboozi limu. Era njagala nga bwe nkwanjulira nomini asooka ng'ajja wano ng'abaako byayogera Ashibaga Kato aba nominated obugalo Ashibaga Kato nze mbansookamu yes y'omu kuba nominatingiddwa okukulembera babuloga abeeko nekyayogera. Bannayuganda mwena mwena abandaba amanyi yaneddoboozi nkyali Ashibaga Kato wamuwedda nga bwe kiri kino nze nsoose ku lupapula era nze ngenda okusookera ddala nze ngenda okuwangula mbasaba munneesige munnonde mbere president wa Uganda Bloggers Association. Munasonyiwa kanzijjako mu masiki ekintu kino sikyesibamu bwesibi nze nakitandika era abasinga mumanyi mpangudde za awaadi zonna bannanga balaba neesimbyewo nabo oba banneesimbyeko balabira ku nze okujoininga ekintu kino so sibalinaako buzibu mbakkiriza bajje mu race mbakuba akalulu nabo bakategeere kubanga ekisooka kya byonna bonna nga bwe neesimbyewo nabo nze nzekka nze nsobola okwogera mu luzungu kuba Luganda nnyo so nga twetaaga pulezidenti nga asobola okukwasaganya enjuyi zonna ye Ashibaga Kato. Nesige ngenda baweereza n'obwesimbu ngenda baweereza n'amazima bwerufu na bwenkanya neyanziza Isma All Access obugalo amanya gange nze All Access Isma oba mene agaddala nga nze tusuubira nonde bwa oba nominating bwa kubanga nesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti wa buloga mu Uganda kinene nnyo naye simbadde sinza gaana mu kisoogo era nga baganda bange bengenda okuvuganya nabo Ashibaga Kato namulabirako mu kintu kino ne mukulukayo Wisdom naye nandabirako naye kalulu kano lwa nsonga bbiri kulwa Ashibaga agambye nti wetaaga pulezidenti amanyi ku luzungu n'Oluganda njaga twala omukisa omutegeeza simanyi Luganda bokka manyi oluzungu manyi oluswidi manyi Olugambia ndi linguistic so tugenda vuganya bulungi bwe mutabe munguzi ngenda kulaba nga kalulu kano nkawangula nkulembere ba bloga mu Uganda ate emyaka gyange gisobola okukulembera kati kijja kuba kirungi nnyo nga nze president wa bloga mu kalulu katugenda okubeeramu kansabe nti munampa obuwagizi bwammwe nkulembere ba bloga mbawonye okuwemula okuvuma byonna mbadde mwekwasa tubikwasaganyiza omulimu gwaffe mulungi naye gwonoonebwa tusazeewo tufune obukulembeze buno n'olw'ensonga eyo ngenda beera mu kampeyini eno kasa mutaabe munguzi siri wanguzi neyanziza Kaye Wisdom bannange mbaaniriza nnyo ekisooka neebaza Mukama kya mukisa munene nnyo kubanga okunominating of course obange yalidde edda nalidde edda bano mbeesobolera n'obandekera mu luumu eno yokka. Muganda wange amanya gange nze Kaye Wisdom of course mutabani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraaka. Njagala okubategeeza baganda bange bansesezza nga ntudde awo nga boogera ku nnimi bane tugenda fuga Gambia tugenda fuga Sweden bane basajja singa bagambye nti nno mmanyi Olukiga kuba kakatirize bane mmanyi Olujankole mmanyi Olukiga njogeramu ku lukyoli olutonotono kitegereka bulungi naye kati engeri bano gye bali mistaken nga balowooza tuli Sweden twabakubye eddaawa akalulu awo satu kwanga ekyokubiri mukulu Kato of course nga wayogeddera musaamu ekitiibwa twalabira ku ye n'abaganda bantu bagezi nnyo bagamba nti negooza dda kkubira engoma n'okola ki tebagamba tebaliyo olugero olugamba nti nno gwoza teri vice versa nti naaba naye osobola okuzina nga mama wakukubidde engoma bagamba negwoza dde kati njagala nkubire Kato Ashibaga engoma ankubire bulungi engoma nzine bulungi nnyo kubanga yakola ki ekirala nze nzize wano okuteeka value ku association y'aba bloggers
valina okuba lobingira kyengenda okukola era ngamba muzeeyi wange Sale nti bano namaze edda obbawangula ssaawa yonna nzija bonna babuloga babadde bajjeeyo eggulu nga bakulimbalimba kakati ekibiina kikino nafuuse edda president in waiting kansembe bwe nti mbyagala okutegeeza omulimu gw'ababuloga mulimu olaba president yagwogeddeko kirungi yagwogeddeko twagala okuguyimusa kwa mulimu bano abasajja bonna boolaba benesimbyewo nawo basoma ekisembayo kyo kyensaba naye bamemba ba association eno nsaba kalulu kammwe come next week ngenda okulya abasajja bano akalulu era munsabire omanyi bano engeri gye balimu movement eno kaga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe ensaba bannange ssebo tuteekewo kamera mwe baani bonna mujje newe tulondera actually tulondere oba mu giraasi ng'akalulu kalabika bulungi nnyo mbakuba akalulu nga kagiraasi si kabidomola neyanziza neyanzeeke ezaba president era engeri tugenda okulondamu tugenda kussaawo okulonda ogenda beera online 60%, 40% egenda beera ba members tugenda followinga SOPs zonna bulungi nnyo era ndowooza kati tubaguddeyo bamirizi fe mubalabye basobola okugenda ku media houses ne bakuba campaign zaabwe era buli member ali eyo olina okujja n'oregisteringa tulina okulonda kwa Wednesday ejja tulina okulonda kwa Wednesday ejja bano mirimu balabye bagenda banga bakola ki tujja batuusako manifesto so kati question time musobola okubuuza obwesigwa mbujje nti senga ate sibakulembera nja kuwonoona nnyo kati oba pulezidenti bujja kunsobola okunsitrimulayininga ndabireko ng'ekizampo ng'omuntu omukulu nti abato benkulembera baba tebabikola ate lwaki nze mbikola ki mbikola naye nga njagala okwesimbawo lwa transparency trust and obwesigwa eri abantu so n'olwensonga eyo nnyinza oba mbadde nkolamu ebintu ebimu wrongly naye muntu weezuula mu mutima kati kiyinza okunkuuma mu layini bukulembeze mpa obwa pulezidenti lekeraawo eyomba nalokose mwembi zobagata ziyinza basse naye nga mwafulinga out dda nedda sebo tetulita bayimbi fe tukolagana on different levels just okumanya nti tukolagana weetaaga eriisa eryokusatu ashibagato tube manifesto ewanise wagwa wa blogging ne sites ezisinga ne bazikutwalako naye gwe omu kubatandika ekintu kino olowooza osobola okuddamu n'ofuna amaanyi ago ng'okulembedde abantu bano ne bwe naabeera pulezidenti oyinza okutaddayo okundaba ku Facebook nga kwendi mbloginga olw'ensonga nate kati nze ebigendererwa byange byakufuna site zaffe nga z'abaana bannayuganda nga platform weri wano ekolanga ebya Facebook nenga yaffe ya bannayuganda kitegeeza mu mpu bwa president ekisooka kyabeera ngenda kukola app eyaffe ey'abayuganda bloggers association nga tulina app yaffe nga bw'osula post yo ku app ngirinkinga ku Facebook ku Twitter kuwa tufune obulango tufune ssente kubanga app ezo zikola ssente ezirya bunomu abantu kye batamanyi ate nze mmanyi business ya app bakola batya ssente bafuna batya bakola batya nze ngenda bazza ku app muve kuba n'abasajja tamanyi kutya ne bagitandika gidevelopinga nze byonna byonna byentetenkanya bye mmanyi kitegeeza nagwa ku Facebook naye saagwa mu field gye ndimu nsigala era nze nkyasinga babloga balinga bameka mu Uganda bayitirivu bano bayitirivu kusinda betulina oba bentegerako kubanga bano bonna bazze wooli babloggers bonna ngaoba bazze mu Uganda nga 283 mwenamwena nga bwe mwesimbyewo ekyokulala kaizi nkulidde obuuza nnyo nti nno site yo bagiyita batya ekyo ekintu njagala nkibatangaaze okubeera buloga tekikwetagisa kumala kubeera na bulogo site yo eyo mentality enfu nnyo nnyo osobola okubeera buloga ng'oblogingira ku YouTube osobola okubeera buloga ng'oblogingira ku Facebook osobola okubeera buloga ng'oblogi wonna wonna wooli osobola okubeera buloga buli alina Facebook blogger si buli alina Facebook nti buloga naye osobola okubeera buloga ng'okolera ku Facebook mwenamwena abesimbyewo ku bwa president interim committee mugwa ku sayidi emu bannammwe abali ku opposition tukitwale kayo opposition bannaye kyekigenda okunkubisa bano abasajja akalulu kwegamba bo baalookingira abantu wamu kino kanjeko ne masiki mubulye bulungi ekigenda bano okunkubisa akalulu ne nagambye munyambe akalulu era ssebo akalulu kabe mu giraasi tugenda kugulayo zigiraasi zinenene eziri transparent
nkube bulungi nnyo bana abasajja akalulu ekitegera bulungi kati muzeeyi wange ono actually era nekigenda omunku byakalulu ndowooza muwulidde wano tetuze sino si kiwummulo timumpe obwa pulezidenti mpumulireko wano twafuna dde omusajja oli yatuwummuliramu tetwagala kuleeta kizibu kyakubiri kati ono engeri gyagambye nti asobola okuyeetinga emikutu kati yewe naafuuka pulezidenti nja muwa omulimu musasulenga nga technical person atukolera egyo emirimu kyekindeeta kuba pulezidenti kwaka tosobola kuba pulezidenti ng'osiba mu byuma okanika laputopu simanya bikoze bitya kati olaba nti oba pulezidenti oba tobukiikiridde bulungi kati ngenda muwa omulimu nga technical wing person wange mu manifesto yo yogedde ku kya genosale era omulabi atudde waka nawe mutima gw'okimanyi mwagala kuba ssente yamuyi wa musolo naye otuula ku platform ez'enjawulo lwaki tobalekera bano ababiri gwe engeri gy'oli omwogeza ate nga tomanyi watuufu ogwa tolimu enale mutolimu entumbi n'obalekera anti ekisooka bannaye saagala bakiyita batya saagala buli muntu ayogera ku genosale nga muzeeyi we nti a definition of stupidity oli muzeeyi wange kyovu nga gwe kati wolina muzeeyi we oli gwasikirako egundi bakiyita batya ekifundikwa kakati tolaba we tuba tunyumya okyewaaniramu nti nyina ekifundikwa kya jjajja nina n'ekiri ekya jjajja owokubiri kati nga olina ekifundikwa kya jjajjaawo nange wenyina muzeeyi wange era mwenyumirizaamu ekyokubiri omugamba nti nno nzija njagala onyambe ku basajja bano balina engeri gibakyanga akalu kubanga sijja kugamba muntu mulala kuba muzeeyi wange ekyokusatu okuba muzeeyi wange tekiŋŋaana kuba na independent mind naga naye kati wisdom biki byoyogera simple era kyekindeese wano saagala kujja wano bakulembera mutandike bagamba kwogera byenaalemu byokkoba bya up simanyi nup byokkoba bitya no I've come here okuyimusa abaana bonna babloga nga balina independent mind newaba awagira omukulembeze oba ekibiina kyonna naye wekituuka analyzing issue azogeranga yeso sigamba banayogera ku bitanda for example president Museveni yagamba dana twine nti nagamba okugula ebitanda imeka emitwalo ena n'ogula imeka 13 ojasanga babloga batono abanalizinga that issue simple as that nga nze omukubbo banajagala aterezaamu ku mukulukaye agambye nti kino si kiwummuliro naye njagala mutegeeza kaye nti obwa president bwetaaga constitution bwetaaga omuntu abaddewo era bwetaaga omuntu omukkakkamu kati kumaanyi baganda bange bano ge balina abato baba bajja kunnyamba nnyo mu gavumenti eno okuntuusaako biki ebizibu byabaki byababuloga nze nkozesa emyaka gyange okutuuka mu ofiisi kuba ne bali gye tugera mu ofiisi ba myaka gyange baagala nnyo teesa ne ba agimenti baabwe twogere ku kibiina ekibaddewo ekyababloggers kyondowooza kya registered kino kiregistered era constitution ya kino egamba ki tujja gibawaako constitution I think kurokusatu tugibaweeko nga secretary general ebya registration kabibagambe kuba ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kati kyawandiikiddwa secretary general byonna byonna byabira ndowooza buli kintu wekiregister tulage ku certificate of registration nsobola ogikushyalingirako oba ogyagadde ne pula ziri ku office right about now katuze mu sobola okuba ku soft copy nsobola okukuwa mu buli wamu oba okyagalidde biri tebitrending kakati otandika okugamba wawerofeya wuli atuwadde kyayi temumunyise lwaki obonyaabonya abantu kaisi tajja mutunuzaamu kamera oba ono mwaka bannaye nagamba nti nali ngeza ku minisitule ya ICT neŋŋamba singa mbadde n'obuyinza obulonda abagenda okwogera ministry nondayisima why competence ye yakwogera ebyo si yakuba president kakati nze weetaaga kaye wisdom asobola okuyimirira mu minisita nga bwe nagamba naabakuba nti bagenda kukuba akalulu ne mumugamba nti naabakuba obumanyi koleesa amateeka wano mu kulonda agafuga abayimbi bagenda kukuba akalulu kati nyina mugamba nganze kaye wisdom nti naabakuba bakankubuulire boddamu ne mulumba peegi z'abaana tugenda kukola kino ne kino n'ebyobufuzi ojja kuba obivuddemu saate kati osobola okulonda isima nga mutya buti nedda ssebo simutya era peegi ezimu ba victim yenze tujja kukwatira wamu ne gavumenti tulabe kiki ekyokukola si one of the decision kubanga tumaze akabanga nga batuggyeko peegi ezo si kirungi muntu okukola peegi ne bagitwala era zino zensonga ezindeese ndabe nga tusobola okwerwanako moso ng'omuntu owabulogi nga bakukutte ku poliisi ani ayinza okukulwanirira yenze munno mu kabi singa buloga alwadde covid-1 sente za ICU ekitanda kimu zanditawanyiza ebyo byebintu ebimu ddala ebindeetedde ddala kuki kuba pulezidenti ozi n'okubanga
transparency zesiri mu bbi wa ssente nazinoonya ne zibula mukaka musobola okugamba nti totwala ssente za muno zimuwe tetuzze kubanga tugenda wa genosale nga wempula mu bitaminga. This is not a short term goal, this is a long term. Tutunuulira okuba nti eno new vacuum ate eno new generation naye tugistreaminze tutya tukolagane kuba eno association egenda kukolagana bulungi ne poliisi. Kaye, who is a blog and what is blogging? Obuuziza mu Luganda mu Luzungu. Kakati now first of all kansooka njogere kino amawulire g'okola anti saasomera kirinnya bigo nti I'm giving a direct answer. It was that mainstream come here talk and something. Now a blogger is someone who can get an issue, analyze it exclusively. Ngate sibyagamba nti nkola ku TV went yogera wano temamu kino tokyogera. Kate blogger is someone atula to analyze objectively that issue. Okitegedde ssebo taata kyekyo kakati osimanyo bansolo kamudiremu answer mu Luzungu kwata tajja kusobola byogera bimubyangatanyeeko. A blogger is someone who writes on a daily journal or a website. Simply like that. A blogger is equal to a journalist. That is it. Yenso kati munakulonda anza sobola kwogera ku Luzungu. Kati tolaboli kati chaddele jana rozeza nti ekyenjawulo. Neto wali nage sitegedde. Kati daily basis n'omuntu alipotinga wama ku TV daily basis a blogger no. Naye analyzing an issue objectively. I think kisinga either daily basis or not. Nze manyi mwina YouTube channel zammwe osobola okusanga toteekayo buli lunaku. Not on a daily basis. Tolanti no inakulonda kaye buzidomo. Kaye kwaba ababiri walironzaani singa tobadde ku mugoni. Kale kubana ababiri kuba president singa sibaddeeko. First of all walironzaani. Anyway kale muzeeyo ono nandi mulonze kubanga talinayo history egamba nti yali abbye ssente z'omuntu ge mazima. Ani yazibu. Ate wasitoziba. Ekyokubiri nandi mulonze kubanga mu butuufu nga waayogedde of course nsolo mulonda kubanga n'abatukulemberera bazeeyi banne balina engeri gye babumulamu ne tumuwamu ekiwumulo kya myezi ng'ebiri singa oba president wa myezi ebiri naye kati webuyitirira nti myaka ebiri weetaagawo omuntu ali sharp bisobola omumenya. Si sharp. Nedda. Of course he's a sharp guy naye waliwo ebimusukkako okitegedde emyaka gwe kanguleka kezi kati waliwo eno emyaka egyamuleka mu buvubuka kakati tetwagala gimubukulikiremu ng'atukulembera kati engeri gye woŋŋamba nga siriiwo okulonda nsobola omulonda nga mulonze ebyaddala kati kubanga bamuzeeyi banne omanyi bali mu kintu ne mulonda naye nga si bya biwanvu nti no tumadde emyaka ng'emi kati golonza isima ashiba golonda ani kwabo nze singa mbadde siri omu ku bano nandikoze nga President Museveni kye yakola oba wamba neneronda ero nandiwambye bawambe naawe neneronda wa president gwetakamu era nga mu kintu kino kye tukoze tugenda kitwalira ddala nti obukulembeze bujjanga kyuka periodically naye nga nze we nandibadde nnonda ku bano oba we tuli wano abasatu era sitiro nandyeronze obukulembeze bwetaaga bukkakkamu myaka gyendimu gye bagamba mituufu njirina naye mu nsi ebiseera ebisinga twetaaga ideology ono bamuyita biology twetaaga ki ideology kale biology oyinza omubaako naye sinyoka ne Museveni gyali bwa ideology so n'olwensonga eyo still nandyeronze naye ate nandibeekuumidde kumpi nnyo kuba bamugaso nnyo gyendi katono nnyo mulaba abantu bano era mwe babloga abali wano mu kyegenderezi mulaba abantu bano tumusobola okubalonda ne balemera mu buyinza teri n'omu asobola kulonda muntu mulala ku bano nga obubalaba era bwe muba mulonda linnya erikaye buzidomu bano bagenda kulemera mu buyinza bano tebalina kubasobola kulonda mulala mulina kapasite n'abeezaawo nasustaining ebizibu by'abannamwe nga mwenna muwangalira ku nseke sooka olabe wano wooli oli mu SC genda olaba abayimbi gye bali bemuyita ba superstar babeereri mu bbaala z'enfuufu olaba even here tukuyita mu SC wano kati miliyoni 5 zivudde wano mazima genyini kezi mmanyi oli munaddi buulirayo meeting gye wali ogenzeemu ey'abasitaabo n'olya pizza olaba ono mako pizza agiridde wano avudde ne ku kamera kati
Sawa tojja kunkuba. Roni wamagwa munadini yogera amazima. Bane nga tuze ku on a serious notice. These people abazze wano ne bali abali emabega. Baira sife bagezi bokaba ba YouTube abali eyo bonna. Bali wano for nankani for a purpose. Kubanga YouTube zaabwe ne bya blogging byo babifunye mulimu. Kakati mbadde mbasaba. Wano teri ayina luseke bwanoonya mutwalo ogwo. Nze okumpa miliyoni 2 nzireka. To do what? Kati nze kale katugambe nga ngenda minister nga mugamba nze president wa blogger ngampa miliyoni 2 mugamba sayini ngano nti ozipadde buwi nganze siza association netaga billion. Okay, ekiguze kyange Manya ngabadde seconded by the members of the what association. Kobadde open twalanga kuvadda by the way twagula order D nominations twagula 2 weeks back twalanga da ku sites ezenjawulo. So ne tuyita abagala okujja okubeera nominated. Bwetuzze wano mu members ne basecondinga amanya era ne minutes tuziina ne basecondinga abantu basatu Mr. Wisdom Kaye, Mr. Isima ne Mr. Ashbag Kato. So tuna kutugaide balo because abakyala abala benefit bafunye ngibya treasurer n'ebya logistics. Kubadde ko ne Farouk Saka era eno consoling yaffe ebindinga president waffe ebindinga okufuga nengeera ba members bonna tulina abakulira ba YouTube, tulina abakulira ba vlogger, aba Twitter bonna bakiikiddwa ku committee. Twagala bonna nabasobola kujja ono lakini tetulonderako Tugenda kwa tujibawa. Kundu kiteka unako olwaleero. Gwali mulesa tomanya ate. Ntino kikwamusiza platform eyokulonda egenda bando za from now omwana wa aichani mubikoolako from now okulonda kwa online tukalinga 60%. Then ku Wednesday jja buli member ng'oli eyo anasobodde kujja tugenda bando ekifunga kigazi nnyo tugenda kulonda kukalinga 40%. Kugenda be transparent and following SOPs.